Yes, atebe tukomawe Kampala ebitundu ebyenjawulo mu division ye Lubaga bitandise okuganyulwa mu nsimbi. First Lady Adamu Komukembeze w'eggwanga Minister w'ebyenjigiriza yabawa obukadde obuwerako okuteekamu bizinesi zaabwe okwekulaakulanya era munnaffe kyambadde alondodde abazifunyeeko n'enteekateeka ate ey'okuzigaba naye nga zaakuzza okozesa ate ne muno n'asobola okubeera ng'azifuna ng'omaze okuziza. Katubirabe byasobodde okubajjamu n'enteekateeka ey'okuzigabira abantu bano. Minisita ow'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo era mukulembeze w'eggwanga Janet Kataha Museveni gye buvuddeko bwe yali mu Lubaga Division yawa abakyala ssente beekulaakulanye. Today I brought you 100 million shillings and that is my investment in Lubaga women, and we want to begin to work with BRAC so that we see how Lubaga women can really begin to help themselves and transform their family. Ku ssente obukadde 10 ze baafuna bazizzaayo nga tebataddeemu magoba okumala ebbanga eggere nga bwe kiri ku ndala ezeewolebwa. Abeerungujja zibaweereddwa Sipiika wa Lubaga Division Musa Mbaziira eyazibakwasa nga 11 Mei 2023 era agamba abaazifuna omwaka guno si baakussaamu magoba okutuusa omwaka ogujja. Tusuubira nti bwe tunaatuukira mu mwaka ogujja ogwokutaano tujja kuba twakawola abakyala abagenda mu 1500 n'okusoba okulaba nti tubatuusaako obuweereza bw'enkulaakulana. So puroguramu mpanvu kye tusaba nti abo bonna abalina obuyambi ne mu nteekateeka z'okuyamba abakyala batuyambeko kubanga abakyala tebali mu kwewola kyokka nti kyekibatawaanya waliwo n'ebirala. Maama Janet Museveni yalagira okukola ebibiina ebiri ku musingi gw'abakyala era abeewandiisizza nabo basoba mu 2000. I encourage women to not only join circles in order to benefit from parish development models, but to also seek support on viable income generating activities that will enable them to enhance their household incomes. It is critical to ensure that these circles are registered with appropriate authorities and that these groups meet the necessary requirements. Speaker Mbaziira yeebazizza abakyala abajjumbidde era nti bwe bakikozesa obulungi baakubongera. Buli lunaku tuwola naye olwaleero tuwoza abakyala 19 olwaleero luka kubanga abo abakyala be abeeno era tubawoze miliyoni zirenda mu 19 n'ekitundu. Bukyanga tutandika twakawola miliyoni 10.22 ze twakawola abakyala. So tusuubira nti we tunaatira era tubeebaza badde bakyazza bulungi ssente ezo kuba abaziza on a weekly basis. Abakyala abazifunyeeko babawadde n'ebikozesebwa mu kukola sabbuuni ow'emiti n'ebitoli omuli ebyuma n'ebirungo. Abakyala basanyukidde entegeka y'okubayamba ku kugaziya ennyingiza yaabwe mu maka. Nze ndi mukyala mu Busuuzi naye okusinga ennyo ntudde waka ntunda mazzi ngenda kugula tanka ya kusatu nsobola okukendeeza ku ssente za water board mbe nga amazzi nsobola okugafuna. Era ntwala omukisa guno okwebaza ab'ekikandwa naffe otuyitako ab'enajjanankumbi ne tubakyalirako nga tugenda kuyiga sabbuuni. Balina essuubi okunnyikiza enkola eno mu miruka gyonna mu Lubaga Division mu myaka 5 egijja. Byakyambadde Lawrence, Salt TV, Omunnyo.